Mugaba mutabagala balungi abeekuumira kusenga face to face 6 mbaaniriza mu vidiyo yaffe olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ensobi abaami oba abasajja baffe ze musinga okukola oba ze mutera okukola nga muli mu kwezina. Oluusi eziviirako n'omuntu oba n'omukyalawo girlfriend oba omwagalwawo okubeera nga yeetamwa ensonga z'okwezina oba n'atuuka nga akaseera kaalimu atuusa mukolo nga takyabinyumirwa. Ensobi nno zino oluusi ziviirako abakyala okubeera nga asuulawo omusajja. Olinza okutunuulira omukazi ng'asudde omusajja n'ogamba omusajja abadde amuwa buli kimu, lwaki amulese? Omukwano teguli ku bya providinga kwokka. Ng'era bwe kitali nti ate ebyokwezina byokka bye tufokasingako. Omukwano it's a set, understanding, loving, caring, passionate, n'okuba nga ebyokwezina binyuma. Kye kisinga okuleetera omukwano gwammwe okubeera nga gubeera gunyuma. So, ensonga z'omu kisenge olina okubeera ng'oziwa obudde n'ozitegeera olwo mujja okunyumirwa obufumbo bwammwe oba relationship yammwe. Naye bw'osuulayo ogwannaggamba ebiseera ebisinga omukyalawo ajja kwesanga nga afunye omuntu amulimbalimba oluusi ne bamukutwalako oba n'agenda. Abamu manyi okugamba nti senga nze obudde sibulina tuba tukola ssente, anti ojja kukola nga ssente ozimuwe afune amutuusa ku ntikko oba amunyumisa by'ayagala okunyumirwa nga ggwe oliwo okuleeta ssente ng'eno yo bamuwe essanyu wandikyagadde. So, tutunuulire ensobi abaami ze musinga okukola nga muli mu kwezina. Ensobi esooka ey'okubeera nga mupakuka oba muddusa ebintu. Abakyala twetaaga obudde okubeera nga weetegeka. First of all, kyemulina okumanya nti omukazi obwongo bwaffe okumakinga energy yeemu n'omuyimo gwaffe. Kaŋŋambe physical arousal oba okubeera nga omubiri gwange guyimye n'obwongo bwange bulina okuyima. Ne bimakinga levels zezimu. Naye ebiseera ebisinga abasajja temutuwa budde. Ng'omuweweetako katini n'omuyingira. Abamu mugamba nti senga omukazi tayagala bya romansi ne bw'omuweweeta katini nnyo aba tabyagala ng'agamba yingira. Omukazi bw'akugamba ng'ensonga eyo, it's either tomanyi kyokola. Kubanga omuntu nga ky'oli omukola akinyumira talina nsonga lwaki abeera akurashinga okukola. Tugenda kutunuulira point eyo in another way. Talina nsonga lwaki aba akurashinga nti yingira ng'oludde n'ekyomukola kikola kinyuma. Abasajja abamu ajja n'anywegera omukazi emmana nereeta otuzzi otusooka otwo otutini n'ayingira n'otandika okumuzina nga tomutegese kimala. Eyo nsobi ereetera omuntu ate gwe ne kibeera nga in fact si kya mulundi gumu wabula n'okifuula kya lubeerera gwe nga ze mbeera zo bw'otyo bw'oli. Siina budde buweeweeta mukazi bw'ataatobe nnoonye ssente ate nfune n'obudde obukuweeweeta, tewali buzibu ajja funa n'amuweeweeta. Ate in fact bw'obanga omukyala omuggiisizza bulungi gwe try it, kigezeeko ojja kulabawo enjawulo mu kwezina kwammwe okwa bulijjo n'okukola okw'oba osazeewo nti kamuweeweeta ebiriyo anyumirwe wa waasinga okwagala omukwata. Ensobi endala abaami gye mukolera mu bintu bino eno kwe kubeera nga mulowooza nti okuzina emmana yeeyo yokka ensonga gy'olina okutunuulira. Mufokasinga nnyo ku kibala oba kaŋŋambe mufokasinga nnyo ku kituli. Ne mwerabira nti bw'obanga onaazina omukyala n'anyumirwa olina okufokasinga ku yenna okuva ku mutwe paka ku bugere. N'obeera ng'omunoonya n'obeera ng'omuzina bulungi. Naye ebiseera ebisinga mufokasinga ku kintu kimu kituli. Yingira fuluma. Oluusi oweewetako ku bbere katini n'omunywegerako. N'ova ku mukazi nga tomukutteeko yadde ne ku nnywanto. N'ova ku mukazi nga tomuyisizzaako ngalo ku nsingo. Just jigi gw'omaze ng'ogwa wali. Ensobi endala gye mukola y'ey'okubeera nga olumala okwezina oyanguwa okubuukawo. Ekintu ekyo nkivumirira era nze nkisumisaako. Ebintu by'okumala okuzina emmana n'odduka olagawa weeyunaki si birungi. Abakyala bitutama. Omukyala ayagala n'omala okuzina emmana ne mufunamu akaddawo neweziba ddakiika 2 ddakiika 1 kamala n'omwebaza okubeera ng'awooma. N'omwebaza okubeera nga emmana ogisanze erimu amazzi, ogisanze agifuddeko si nnene si ngazi, eri tayiti naye n'akugambayo obugambo obulungi. Ensobi endala gye tugenda okutunuulira y'ey'okubeera nga omala mangu. Ekyokumala amangu eyinza okuba si nsobi yo nga ggwe generally wabula kitama.
naye nabasomesaako banze mbasomesaako nti osobola okubeera nga tofokasinza ku ddagala naye waliwo obukodyo bw'osobola okukozesa okubeera ng'osobola at least okuwangaalayo ku bbanga. Kati just imagine n'omala ng'omuntu eyo akatandika muli ku set go gw'olwadde oli eri bagenda okwogera ekigambo go yasimbule nga gw'oli ku finish line. Olaba nga kikola amakulu, of course kikola amakulu kitama ate togenda kudipendinga ku ddagala buli ssaawa. Waliwo obukodyo bw'osobola okukozesa, muyiiye mukombe ku musino, tambuza engalo, ogenda okumutuukako kale naawe ogenda okugamba nti nno ogenda kumala omukiro ogenda guyingizaamu nga ne bw'omuzina eddakiika 3 oba 5 tagenda kutoma. Okitegeera, tagenda kubeera ng'era gw'olessaawo awaawo, olina at least w'omutuusizzaako nga tonnaba kulowooza nti oba kugamba nti omukyala simanye manatiri mazisooka naawe weefeeko gambe mmalako. It's so disappointing. Like kiina engeri gye kimalamu amaanyi, kiina engeri gye kibeerawo nga ensobi endala y'ey'okubeera nga tufokasinga nnyo ku kumala. Wali obaddeko n'omusajja nga oba gwe omusajja ng'oli eyo ng'oli kika ky'omuntu abuuza omukazi omaze oba gwe wali obaddeko n'omusajja ng'ako like n'omukazi ng'omukazi akubuuza omaze omanyi how frustrating it is. Kati ne bwe mba simaze ngenda kugamba nti maze. Weewaawo communication is good, n'obeera nga mulina open communication osobola okubuuza mukyala oba mwagalaawo nti munaye mukwano otuuse ku ntikko, but ki frustrating okubeera nga buli ssaawa bwe twezina ombuuza. Sooka omanye omukyala waba atuuse ku ntikko kyova olaba balimba n'obeera n'omukazi emyaka 3 nga tomutuusanko ku ntikko naye nga buli lunaku agamba maze naye ng'alimba. Biki ebibeerawo bye nsobola okulabirako nga yadde taŋŋambye nti kati atuuse? Omuntu osobola omumanya n'omanya nti leero tatuuse yadde aŋŋambye nti atuuse alimba, leero atuuse oba kitegeera. Ensobi endala gye tukola ey'okubeera nti mulaba nnyo kinaakukka ne mwagala okukwata bye mulabye mu kinaakukka mubiteeke mu reality. Eri eba script nkiddamu eba firimu ng'ezannyibwa nga waliwo aba recordinga nga waliwo abagamba cut muddemu obuklipu ne babugatta ne bagamba muddemu ne bakwata akatandikiddeko ne bakakomyawo. Oba otunuulidde clips ezo oba otunuulidde firimu ezo eza kinaakukka, ebiseera ebisinga firimu za kinaakukka ziraga nti abakyala abasinga bamala ng'omukira gumuli munda. Naye ng'ate research alaga 80% ku buli 100 ey'abakazi oba abakazi 80 ku buli 100 bamala singa obeera omusitumulo etinze ku musino oba omweweese ku musino. Kubanga nabagamba omusino gw'omukyala gwo guli designed kumuwa ssanyu, teguliiko nti gulina role yonna yonna gwe guzannya ku mubiri gwo. Kitegeeza 20 ku 100 be bamala ng'omuzinye buzinye nga tomweweese ku musino. Naye gwe mirundi emeka gy'obeera n'omwagalwawo omusino gwe n'oguwa obudde. Ensobi endala y'ey'okubeera nga muli rough. Roughness abakyala bagyagala by the way. Roughness kwe kubeera nga omuzina ku speed ate ng'omuzinisa maanyi. Binyuma, ngenda bagamba binyuma mu kaseera ki. Tolinza kutandika mmana n'ojingira n'otandika gisabulirawo bw'otyo. Nedda mukwano, oyagala kusengula n'abaana ya muno. Enzina eyo enyuma ng'omukyala anaatera okutuuka ku ntikko, kubanga omukyala waba anaatera okutuuka ku ntikko abeera waliwo ekintu kye tugamba nti abeera resistant eri obulumi. Aba tawulira bulumi buli awo. Era oba osobola okumuzina ate aba ayagala obeere ng'omuzina ku speed era ng'omuzina n'amaanyi. Naye bw'ogatandisa mu ntandikwa eyo nsobi bitama. So ne bw'oba oli muntu nga gwe ensonga zo za kubeera ng'ebibyo by'amaanyi bya kifuba kwata tugende at least ogezaako n'obeera gentle. Unless kyekika ky'omukwano omwagalwawo gw'ayagala. Kubanga nabaga waliwo abakyala nga ye aba waliwo abantu nga ye okwezina kwayagala kweko nga bulumi bwawuliramu essanyu bw'omusabula embooko neeza ddala si buno obubookoboko obw'omukwano. Musabula nga bw'omuzina nga bw'omukuba empi nga byayagala.
but bw'abanga si kyekika ky'omuntu beera gentle mugezeeko okubeera nga roughness eyejja naye luvannyuma. Ensobi endala kwe kwefuula nti gwe omubiri gw'omukyala wo ogumanyi. Ngenda babuulirayo ekintu kimu ku mukazi. Abakazi tukyuka kubanga tugenda mu nsonga z'ekikyala. Buli bwogenda mu nsonga z'ekikyala hormones zo zikyuka. Kye nayagala luli oba luli bwe wankwata n'ennyima kisinziira omwezi gwaffe gutambula. Like gulina cycles ez'enjawulo. Omwezi mulambo gwo gwolaba waliwo webeera nga mpulira njagala kunzina waliwo wembeera nga ndi bwe nti kugamba saako eyo kisinziira akaseera kendimu. Olinza okuba nga owanzina duli n'ompeeweeta ebbeere nawulira bulungi nnyo kati ate ne tuddamu ng'ate ebbeere simpulira sikyaliwulira oba ennywanto sikyagiwulira. Kati ate gwe ne weesiba ku kintu kimu nti weefuula omubiri gwange nti ogumanyi. Manye ewamusanyusa bbeere kasita olinuuna ng'akuba enduulu. N'olinuuna nesibaako kyemba. Kati gwe ne weesiba ku ekyo ekifo kimu. Teweefuula nti omubiri gw'omuntu omubiri gwa mukyala wo gumanyi. Weewaawo kirungi okumanya ebimusanyusa. But teweesiba ku kintu kimu. Always gezaako okuzuula ebifo ebirala kyekimukyamola. Era bw'omukwata ewantu n'olaba nti taresponding amanya leero tewakoze gezaako ewalala. Teweesiba wantu wamu kubeerawo kwesiba kibeera nakyo kitta muudu kitama kugamba n'abeera nga yabitegeera. Bwe bityo ebiba ebyammwe. Ensobi endala abaami gye mukola mu nsonga z'okwezina y'ey'okubeera nga musirika nnyo. Nabagamba omusajja asirika atama. Omukazi ne bw'abanga musikinyi mulungi, ne bw'abanga kale asikina bikwate, ne bw'abanga asikina bya ddala atuuka n'akwetamu. Wali obaddekawo ng'oleekaana omusajja omuyita naye n'omuyita baby nga takunyega. Like seriously. Omanyi bwe kikumalako emirembe, omanyi bwe kitama. Era bw'akikola leero ne luli n'enkya nga naye asirika ng'afa n'emisikino gye. Kubanga agenda n'abitunamu n'agamba ye nfa kinensi. Ne bw'omuyita takuyitaba. Ye abeera ali serious alinga nga ali ku bibye nti ne mu kifo ekyo taliimu. Nkimanyi nti waliwo katekinika abasajja ke mukozesa nga mwagala okuwangaala mu mana mutambuza ebirowoozo byammwe ne mubijja ewantu we muli. Bakayita classic mu Luzungu. Like kakuyambako okubeera ng'osobola okuwangaala mu mana. Abeerawo awo ng'akuzina naye nga taliiwo. Ng'ali walala nnyo. Alina byalowooza birala nnyo. Ebisobola omuleetera okuba ng'asobola okuwangaala mu kisaawe. Naye you can't do this all the time nti tosobola kubeera nga travelinga n'ova mu moment gy'olimu n'ogenda ewalala n'osigala wano eno gwe ng'okwanya kimu. Oli kwekyo paka bumala n'ogwa wali. N'akutunuulira n'agamba laba nno lino eddenge munansonyiwa. Naye abakyala bye bibeera mu mitwe gyaffe. Singa by'omukola biba bimunyiiza naye ng'alina okukuwa omuzine kubanga oli bbaawe kubanga oli boyfriend we. Weewalanga nnyo embeera bwe zityo. Ensobi endala abaami gye mukola kuweeweeta nnyo ate n'osussa. Okuweeweeta omukyala. Nina akantu akankolokoota. Omukyala buli bw'omuweeweeta n'osussa bitama. N'omuweeweeta enviiri, n'omukwata mu mutwe, n'obeera ku ekyo eddakiika nga 3. Olaba engalo zino. Engalo nnungi nnyo era zinyuma okutambuza ku mubiri gw'omuntu. Ne bw'ozimiriza n'okuba kafaananyi ng'omuntu akuyisaako engalo ng'akuvuunise wansi n'agikuyisaako wakati awo mu ka spinal cord oba mu lugongo olwo awo mu lugongo luli awo wakati mu mugongo. N'akakuyisaako bw'ati n'ajja n'akkiriza n'azannyira awo wansi wano nga kabina. Waliwo engeri gy'owuliramu feelings nga building up. Naye kati imagine ataddeko engalo zonna. Ali awo akuweeweeta. Alinga Banange, abakyala kino kyenjogerako oba kyali kikutuuseeko. Gamba senga oli mutuufu, kiwandiike mu comment section. Kubanga nze bino byenjogera mbinako obukakafu. I've talked to girls, njogedde n'abakazi nagamba senga. Omusajja mugambye nti siwe bati we bakola romance. Mpulira byantamaze natuka n'ekiseera era mugamba bugambi yingira. Kati awo omuva ne mugamba nti ate betubikola babyagala tebabyagala. Olumukwatako eddakiika 2 ng'agamba yingira kubanga by'omukola tebiina makulu.
ali kwebuuza ono ali kuki bw'omuweweeta bw'omukola otya nga naye by'omuweweeta binyiiza bunyiiza. Waliwo spots ku mubiri gw'omukyala oba waliwo ebifo ku mubiri gw'omukyala by'oba olina okuyisaako engalo ate si kuziyisaako ng'olinga amuyagula, kuweeweetawo in a very gentle way oba mu ngeri enzikakkamu n'obeera ng'osobola okustimulating oba okusumulula obusomi bw'omukwano, n'obeera ng'osobola okusindika amasannyalaze ku bwongo bwe ag'omukwano. Naye bw'omuweeweeta by'atategeerera akutunulira butunuzi n'agamba kati laba ono oba ali ku biki nga tabitegeera by'oliko. Ensobi endala abaami gye mukola mu kwezina kwe kubeera nga ebintu ebimu mubikola nga musinziira ku ebyo bye bayigiriziddwa. Nze nabagamba nti bwe nzija wano okusomesa sigenda kugamba nti genda osikine bw'oti, nkuwa just ngeri ya kikolamu. Nnyumirwa nnyo omuntu a building ekintu gwe just get the idea nti omukyala bamuzina bwe bati n'ofuna idea mu mutwe gwo then n'ogibuildingamu ekikyo. Naye bw'otambulira ku kitabo, imagine ova ne mu ekyo kifo n'otandika okulowooza olina bye wasomye ewantu. Kaŋŋambe oba waguze katabo n'okasoma kaakati ne bagaa kati mukwate bw'oti nga olinga robot tekirimu na emotion wabula oli kukola ekyo kinyininyini kye walabye wali eri. Erivaayo wafunyeyo idea gipiikinga ojje kati obuilding ekikyo. Tutambulira ku bitabo bannange. Olinga ali okuzannya firimu kati woba otuuse nti olina kusoma kiri mu script toyongeramu totoolako. Soma, wuliriza, laba, olwo nno olyoka ozimbira okwo ekikyo ky'oba ogenda okubeera ng'okola. Ensobi endala abaami gye mukola mu kwezina kwe kubeera nga mwesiba ku kantu kamu. Bannange omusajja eyeesiba ku sitayiro emu atama. Mpozi ng'omukazi gw'olina mbeerera nga gwe wamuggyako embuzi ye ate mu mazima n'atazungako kugenda kutagalako oba kwenda oba kukola ki. Oyo osobola omulookingira awo ate nga naye si ye muntu ali exposed ku bintu byawo kunyonyereza ebipya oba ebitya oba ajja kuba takwetamu. Naye omuntu ng'anoonyereza ebipya aba ajja kwetamu ne bw'aba tayenze. Omukazi okeera ku makya n'agamba nti tugezeeko ka style kano aba tayenze. Platforms nnyingi, YouTube, TikTok, waliwo ne websites ezisomesa ebintu by'okwezina. Ng'ovuddeko kyaliwo obutabo asobola okkaagala like to improve ku bintu byammwe by'omu kisenge oba ku mbeera z'omu kisenge n'agamba kankagule nkasome. Agenera n'agamba nze ndi kuki. Bino byonna abantu babikola naye nga gyebiri. Naye nga gwe walookingira mu kasitayiro ko kamu keeko. Gwe nninza okugamba kino ekintu n'okaana waliyo abantu nga beezina sitayiro emu ya missionary. Monday to Sunday, January to December, mwaka ku mwaka. Yeemu yeeyo. Ajja n'amudda kungulu n'amuzina. Waliwo ate no missionary oyo giraba nnungi nnyo. Era y'omu ku favorite styles z'abantu. Oba esinga okwagalibwa abantu. Kubanga osobola ogimodifyinga n'ogifuula ennungi si byakweyala bweyazaawo no. Osobola ogizina mu styles nga kanaana naye ng'ate oli ku style emu gy'omanipulating oba gy'ozannyirako. Naye omuntu ali ku style emu nga kintu kyekimu nabagamba ebintu by'okwezina buli bw'okola ekintu kyekimu omuntu atuuka n'akumanyiira. Ate kibi nnyo omwagalwa wo okumanyiira nti rutiini yaffe yeeyo. Tunaaba ne tugenda mu kisenge ne tweyambula n'annywegera mu kyenyi oba n'annywegera ku mu ddakiika 2 n'aggyayo mu kirago kubanga abasajja nabagambye mwe temwetaaga budde bunene nnyo okuyima. Omusajja teyeetaaga budde bunene. Ne bw'omukwata bukwasi wano wakati mu bisambi ayima omukira ne guguma. Ekitali ku mukyala. Omukyala yeetaaga obudde. N'omudda kungulu n'omuza n'ogwa wali. Ekintu kyekimu mu kifo kyekimu temukyusaako bitama. Gezaako okulaba nga at least mukyusaako ne ku kifo tekirina kuggwera mu buliri bwokka. Kale tugambe kale mwe temufuluma kisenge kyammwe tekifulumya kisenge yes. Kale mwebakeko wansi ku carpet. Mutuuleko mu ntebe eri mu kisenge kyammwe mwezibireko awo. Naye mwewa mu buliri ate nga mwebise ne bulangiti nga n'amataala mugaggyeeko. Kitama.
n'ensobi endala abaami gye mukola kwe kubeera ng'omukyala akwatako oba agezaako okubeera ng'alina ekintu kyaleese n'omutaaninga down. Bw'aba idea gy'aleese oba ekintu kya introduce nga tokyagala osobola omutaaninga down once, but si buli lwagamba tugezeeko kino nedda, tukole kino nedda yafuuka nedda. Atuuka n'abiraba ntakyakunyega. Ate bw'aba ayaayaana okwagala okutesitinga oba okumanya kiwulikika kitya nga nkikoze, ajja kufunayo omuntu omulala nkukakasa agenda omukolera ebyo. Nze nabagamba ekintu bwe kiba nga tekikuluma unless nga kikulumya, there is no need to sacrifice to that extent. Awo kipowe. Naye bwe kiba nga tekikulumya, nga it's a normal thing osobola okikola, try it, you never know, liza nokyagala. Naye buli wagamba nti hani tugezeeko kino nedda, hani tukole kino nedda, wabijewa simaa wayenze, eyo nsobi. Abasajja mweddeko. Olwo nga amangu omuyise na malaaya abamu abamukubinga n'empya kulya. So mugezeeko okubeera ng'obeera creative. Oba gwe tosobola kubeera creative omwagalwawo n'asalawo okubeera creative, at least appreciate that. Ogezeeko okulaba nti oteekamu ka effort. Okigezeeko wekifairinga si musango. It's not about nti kiganya okuva nga wenabadde nkisuubira. No, kiganya, at least you tried. Ekyo kyokka ekyokumugamba nti tukigezeeko kimusanyusa. So mulina okubeera nga mweddako oba kitegeera. Mumanya nti n'omwagalwa wange bw'aba alina kyaleese kankikole. Gw'owulira otya singa obeerako ekintu ky'ogamba omukazi wo buli ssaawa n'akigana, ate nga naawe wandiyagadde olina bwe wabisomye, wandiyagadde okumanya biwulikika bitya. How do you feel ng'okoze ka style kano? Njawulo ki ekalimu mu kana akabulijjo ke nkola? Gwe buli ky'omugamba akigaana. Of course naawe olinza okunoonyayo omuntu agenda okugondera okukola ebyo by'oyagala okugezaako. Kubanga obwongo bw'omuntu bwe butyo buli twagala nnyo okugezaako. Naye nga bottom line yange oba ngenda concludinga ngamba nti ensobi zino eno tetusobola zeewala. Tosobola kubeera perfect mu kisenge. Nti sigenda kukola nsobi zino zonna. Ensobi nnyingi abaami ze mukola, abakyala ze banootinga down. But bw'oba ng'osobola okwetereeza n'ogamba nti eno ebadde ensobi kankyuseemu, eno ebadde ensobi kankyuseemu, kyusaamu. Andi n'ekirala tosobola oluusi kumanya nti kyokola nsobi ng'omwagalwa wo taggambye. Wengenda osabira abakyala nti bw'aba ng'omwami wo alina kyakola nga kikunyiiza, instead of okubeerawo nga dole n'oga kambeerawo nga tedibbe yakola agende, ye agenda kunyomerwa kubanga ye it's all about kumala. Ate gwe agenda okubeera nga weerumya. Talk, mutuuze obwogere naye. Nammwe abasajja muteekinga initiative oba twala obudde otuuze omwagalwawo omubuuze. Nze bino ebintu mbagamba bulijjo, omuntu mubuuze kyayagala, be open. Omugambe wema kuzina ki ky'otayagala tukole, ki kyenkola mu kisenge ky'olaba nga kikunyiiza. Bwe tuba nga tuli mu kwezina, wandiyagadde nkole bwe nti oba bwe nkola bwe nti tebikunyumira. Akubuulire otegeere kubanga toli Katonda nawe kusoma mind ze. Gwolinza okuba okola ekintu ng'olowooza kyokola kyekituufu naye ng'ate si kyekituufu. Munzikirize nkome wano, temulala subscribinga, kulikinga no commentinga. Atanaba kusubscribinga, subscribing obeere ng'otwegase. Kwagala okwongerako ku video eno ba audio eno, osobola tuteera mu comment section. Tuyige munjigirize nange mbayigirize. Igwe ng'oli eyo ng'olina ekibuuzo kyo osobola okunsanga ku +256 785 40 28 60. Ojja n'ombuuzako n'okinteerako. Wabula saagala muntu ajja na bbugumu kujja kuteekako hayi kutandika kuba. I don't answer calls, sikwata masimu. Direct call bw'okuba sinze ngikwata. Era tegenda ejja kuddibwamu but it's not me. So sente zo zijja genda bwerere. Only WhatsApp me ombuulira. Osobola okundikodingira, osobola okuntypingira. Bw'eba call erina okuba nga ombuulidde lwaki oyagala kunkubira. You don't just call me I answer. Nina schedule tight ndi muntu ali organized in my way. So kitegeeza mba nina okufunira obudde nti okuva ku budde buno paka buno nja kwogera ne mwami gundi oba ne mukyala gundi ayagala kwogerako nange. So byebyo byange aba subscribing edda nga mwekumirako mbaagala nnyo mwebale nnyo okubeera nga mwekumirako gwe alaba buli ka video kensuulayo okola kya ttendo omukama kunfumire era akunjagalire. Mubeere bulungi mbaagala nnyo bantu bange. Yeah.